Amanya ndoboozi bamuta MC SMX representing Straight Out SMX Media. Ensonga MC Katso okuvaayo n'agamba mu HIV positive eno story mbadde sinagikola kubanga eri sensitive. Gwe watanga brother wo ngendo okugamba mbu yavuddeyo n'agamba mbu yize HIV positive. Watanga sister wo gwe ngendo okwogerako ekigambo mbu ali HIV positive. Maama wo oba taata wo. Yensonga laki story eno so segenda n'enkola research ku yo nsobola okujja okubawo ekintu nga mazima geeyogerera. Nina ka video abantu kwe bavuddeko gamba mbu MC Katso avuddeyo n'agamba mbu amu HIV positive amu HIV positive. Inkuwe ne related stories abantu avuddeyo ne bagamba mu HIV positive. Oziri rating ene ya MC Katso then osalewo ekituufu ogambe yes MC Katso yakivuddeyo n'akyeyogerera nga yasiimye nga kyagenderedde okwogera oba just nazo zikyali allegations nga yes kyeyabaddeko. Ngenda kuba nkuwa ba celebrity ab'enjawulo bavuddeyo ne bakikonfaminga mbu nze ndi HIV positive mu public n'engeri gye bavaayo nga bakyogera then oziri rating ene ya MC Katso. Ekisooka nze sigenda kigaana mbu MC Katso yavuddeyo n'agamba is HIV positive ate nga sigenda kikonfaminga mbu MC Katso ali HIV positive. Ezo statement bidi za njawulo kubanga ngenda kuzanyira akatambi nawe kenyini wekakasizeeko nawe wekolere analysis eyo. Kama we quick example omuntu we yavaayo n'ayita Eddie Kenzo love nigga semyekozo. Tukimanyi bulungi ffenna mbu ekigambo semyekozo si kyekirungi omuntu abeeranga akuvuma semyekozo. Naye olw'okugyawo okuswala olw'okugyawo mbu yes ekyo kiringa kivumo Eddie Kenzo yavaayo na admittinga mbu yes ndi semyekozo ndi love nigga semyekozo si mu bulungi kubanga ekigambo tukimanyi bulungi kibi si mu bulungi. Naye we yavaayo na admittinga mbu yes ndi semyekozo nekitambulirawo ekigambo kati kinyuma kubanga meaning yagikyusa n'eva mu kuswala kati ye n'agitwala ng'ekintu ekirungi. So eno situation ya MC Katso tugirelating kweki ekintu. MC Katso sibavudde emirundi mingi nnyo ne bamugamba olina Sirimu ne yawe yalwala mwawo kati abantu bagamba Sirimu ya muduma simanya birwadde ebiragalagala bantu bangi bazze bakyogera mbu alina Sirimu. Kati engeri yavuddeyo n'akyogera mbu nze nina bisirimu byange ekitwale nga Eddie Kenzo bamugamba oli love nigga semyekozo naye n'avaayo n'agamba kale ndi semyekozo obukugaana okuswala oba okugyawo ekibi ekiri mu kigambo semyekozo. Ne MC Katso ayinza okubeera nga yakkiriza mbu yes nina Sirimu olw'okugyawo ekintu ky'okuswala n'okugyawo obusungu obuli mu kigambo mbu yes buli kaseera byaba mugamba bwe alina Sirimu naye kyeyavudde yagamba mbu yes nina bisirimu byange. Naye tetumanyi oba kituufu oba si kituufu okusinziira ku mbeera mwe yakyogeredde ne ka video kegenda okubeera nga nkuplayingira. Before nga sinnakuzanyira ka clip ako MC Katso we yavuliriddeyo n'agamba mbu yalina bisirimu bye kasooke nku incidences z'aba celebrity abavuddeyo ne bakirangirira mu lwatu na mbeera ati mwe bakirangirira mu lwatu. Eyasookera ddala celebrity wali mu Uganda okuvaayo n'alangirira mbu yes yalina Sirimu tumumanyi bulungi nnyo yali Fire Bongole Lutaya. Nira yakola press conference nga ekimuleese okwogerako kukakasa abantu mbu yes alina Sirimu abantu ba Sirimu bayise bulungi ate n'okukakasiza ddala mbu Sirimu gyali aluma ate atta. Oyo yali Fire Bongole Lutaya. Omuntu ayinza otugamba lwaki otuwaaba bali obvious ate nga yafa nedda omusajja omulala n'avaayo n'ajja n'akola ekyamagero ffenna tumumanyi bulungi Aloysius Matovu Joy musajja azannya emizannyo muwandiisi wa bitabo musomesa ndowooza mwenna mumumanyi nga mumulaba ku screen. Oyo Aloysius Matovu Joy yavaayo mu lwatu ng'ekimuviisizaayo mu lwatu kukakasa abantu mbu yes nze nafuna Sirimu era nina Sirimu era ndi ku ddagala. So y'omu ku bakansalazi abalungi ennyo abavaayo ne bakansolinga abaana abantu abakulu about HIV kubanga yavaayo n'alangirira mu lwatu ng'ekimuviisizaayo mu lwatu n'akola press conference n'ayita bannamawulire ng'azze kubagamba mbu nze nina HIV era ndi ku ddagala era ndimira bulungi nnyo. So asobola okuinspire n'abantu abalala obutafiiringa social n'okubeera neglected olw'okuba mbu balina HIV. N'omusajja omulala gwengenda okubalaga ku example ye n'omusajja omulala yavaayo n'alangirira mu lwatu ng'ekimuviisizaayo mu lwatu kulangirira mbu alina Sirimu ate ng'akyali bamuyita Supercharger. Ono yali akola ku radio Simba mumumanyi bulungi nnyo. Moses Supercharger yavaayo naye n'alangirira mu lwatu mbu yes nze nina Sirimu namufuna mu masanyu amangi ge nayitiranga mu biseera ebyo nga ndi superstar ku radio Simba nga ndi Celeb abakazi nagendanga ku bangi eyo gye nafunira Sirimu era n'avaayo n'akirangirira mu lwatu mbu nze nina Sirimu era ndi ku ddagala so saagala mu nsosole saagala mu mpise bubi era kati naye peer educator counselor inspiring abantu abalala balina Sirimu obuteetiirira n'okumira eddagala lyabwe mu lwatu. Oyo gwe bayise
Moses Supercharger yali akola ku radio Simba. So nga maze okuba ku incidents z'abo abantu engeri gye bavuddeyo nga balangirira nga bwe balina Sirimu nga n'ensonga ebaggisizaayo mu lwatu ne bayita bannamawulire just kulangirira ekyo. Kampulengire ka clip ka MC Katsi ng'agamba mbu alina Sirimu. Nawe weesalirewo ekyenkomeredde MC Katsi yakyogedde ayagala yakyogedde akitegeeza oba abadde mu kiboozi oba mu lusaago. Ke kano ka clip. Talking of the mic, we have a huge announcement. Aziz on your copy. We have a huge announcement. I don't think this country is ready. So whoever said I was mad, I was taken into a brain man, I was taken into a body machine, I was taken bano kujamazi mugongo, baita kujamazi mugongo. Pako muzungu weyagambye omwana oyo mukwate mufulumi. Mwana mulamu ne bagamba mumanidde obudde nina pneumonia ne Sirimu wange munyambeko. Ne bagenda ne bagamba promote yandeeta ono tumusigaza weekend alema. Kati mungume Sirimu nga mumanyi omubiri gwe muvuma. Muliko international medicine. Go buy it if you can afford it. Let's go, Mercy, man. Let's do this. You go buy it if you can afford it. If you can afford a hospital in London, yes, come. If you can afford a hospital in London, go treat your AIDS, cancer, diabetes in London, then call me back, yeah? Then call me back. That's the truth. I have all these things documented. I'll put them on social media. I have every document of everything I'm talking about. I told the white man, now that you know I'm not mad, you've confirmed I'm not mad. Treat my HIV and pneumonia. I'm on medication. I'm not even drinking. Amanya ndobozi nsigadde nze MCSMX representing straight out SMX media. Obera agade stories zange zenkoze nkusaba mbyo like ngo subscribing ate commenting. MCSMX I sign out.